Oboli awo kyetubadde tukola awalala nti abantu bonna nga batutandikira ku balonzi bennyini ne beewaayo ne bagamba nti kyonna omuwendo gwonna tujja gusasula nammwe bannamawulire mugusasudde n'abantu eyo wansi ndabye abakyala abakadde nga bayita ku mamba buli omu n'asasula omuwendo nti ne batuuka wano ne babba paka omutwalo gumu mu kasanvu we gubalemeddewo n'endaba nga batandika okugamba nti bannange mulabye mutya ebivudde mu kubba tebikyusiza muwanguzi katumulangirire ndayira mu linnya lya Katonda tirugenda kuba olunaku lumu ate siwala abantu abo batule naffe balangirire pulezidenti w'eggwanga awangudde mu ngeri y'emu bannayuganda singa tunagenda na kino ekisinde kitandikiddwa olwaleero n'olwekyo njozaayo z'abeekawo empe mwebale mutukubye omutwe omulungi nga tutandika olugendo luno olunene mwebale nnyo mwebalire ddala webale nnyo honorable Nalukoola okutukulemberamu mu lutalo luno lunene njagala gamba bannayuganda nti yonna gye muli eyo mwetegeke kubanga resistance y'abannansi okulwanyisa okubba okusalawo kwabwe etandise ate tegenda kuyimirira. People power, our power, our power, people power. Ebobi oye, Ekyagulanyi oye, Nalukoola oye, Going oye. Now there are two things here. There is a proverb that says, when the going gets tough, the tough gets going. The people of Kawempe, Honorable. Yes, oli kuyuge update TV ko sinzo bango tuuliriza era bere kwekumira ku mayungano go mukwano gwange najo sinzo bango tuuliriza gwatana tweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali yampuliza abali mu diaspora abali Qatar, Oman, Dubai mu nambala musizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo kwekumira ku mayungo gano. Namboose yayogedde ensonga ku byonna ebyabadde mu Kawempe ayatudde ebyama nti abasajja baatuuse ekiseera aba Electoral Commission ne babba akalulu nga babbira ab'ekibiina kya NRM ne batuuka ekiseera ne kabalemerawo ne batuuka ne bagaba naye tugezezaako kye tugezezaako omusajja katumulangirire ali akalulu atwala akalulu tugezezaako era agamba asaba kiberewo ekityo ne mu kulonda kwa 2026 batuuka ekiseera babba akalulu nga gwe babbira kituusizza nga tebakyasobola kubanga bamwongera ku kabalemerewo ng'omukwano gwange ali eyampuliriza kakati ensonga weezityo wezitambudde naye nga tubakulisaayo yonna yonna bannakawempe North okulonda omubaka wammwe omubiri gwe mwayiyeewo obwagazi bwe mwalaze nti nno mwagala enkyukakyuka mu ggwanga lyammwe bannange era naffe tugenda kubanga tukola bukubirire okulaba ng'omubaka oyo gwe mwalonze akola ekyo ekimutumiddwa mu parliament okubanga abakiikirira tubaagala nnyo kambalekereko obubaka buno. Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okubanga otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okwonene mukadde temwerabirako namukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo so munamuna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo
mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Namba y'essimu gye mbateereddaawo ya noti 726 noti emu 6794. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaza ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobola okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa either relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV. Mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.